okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abukeesezza n'enkya ya leero nga tuli balamu. Mwasuze mutya eyo bassebo ne bannyabo abatulaba. Puroguramu yaffe ensulo ey'enkya ku lutimbe lwaffe gaggadde 3 ABN TV. Katonda atuwadde omukisa n'enkya ya leero okwogerako naawe, okwogerako naffe, tusobole okumanya byayagala tubisse mu nkola ng'ennaku z'okuddako ezisembedde tulyoke tusaanire okulabika mu maaso ge enkya ennungi bw'eriba ng'ekedde. Nze omuweereza w'enjiri ya Kristo Isaac Walugembe nga nsinzidde mu kanisa ya Seventh Day Adventist Church e Manyangwa mu Gayaza District. Nange ndabye omukisa okwogerako naawe enkya ya leero. Nsaba oteeketeeke obulamu bwo n'ebirowoozo byo twogereko ne Katonda ku nkya ya leero. Olwo bwe tunaaba tumaze tulyoke tusaasaanire ensi nga Mukama atuwadde omukisa. Katwebaze. Tukweyanza Katonda olw'enkya ya leero, tukkiriza ng'otuleseewo lwa kigendererwa. Ekimu ku bigendererwa byaffe eby'okubeerawo kwe kutegeera ekigambo kyo n'okukissa mu nkola. Tusaba Mukama Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye enkya ya leero, okuyiga kwaffe kulabe omukisa mu maaso go, ate Katonda waffe tukole ebyo by'osiima. Ku nkomerero tusikire obulamu obutaggwaawo, tusabe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero ennaku z'omwezi nga 10 Thursday y'olunaku olwaleero olwa weekend. Katonda atuwadde omukisa okuyiga ku mukisa, okuwangula era n'okwerabira. Omukisa, okuwangula era n'okwerabira. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu kitabo ekyakubikulirwa essula ey'omusanvu olunyiri olw'omukaaga awagamba nti ab'omu kika kya Aseri 10,012, ab'omu kika kya Nafutaali 10,012, ab'omu kika kya Manase 10,012. Olunyiri luno lutwongerayo ku kye twayize olunaku olw'ejjo. Twalabye nga Katonda atumye bamalayika be okuwa abantu ba kabonero, era abantu ab'omu bika bya Isirayiri ebika 12 buli kika ne kigenda nga kiteekebwako akabonero okuggyako ekika kya Gaadi. Era n'ensonga baagituwadde nti kubanga ekika kya Gaadi kyekkiriranya ne kitandika okusinza ebitali Katonda n'ebifaananyi. Kaakati bano abali mu bika ebirala tulaba continuation ey'ekika kya Aseri, ekika kya Nafutaali, ekika kya Manase, nabo 12,000 ne bateebwako akabonero. Okuyita mu ssuula eno ey'omusanvu twagala okutegeera abantu ba Katonda kiki ddala ekinaatusaanyiza okufuna akabonero. Ye ggwe oli mu kika ky'ani? Nsaba Katonda atuwa ekiseera ekirungi nga tuyiga. Ekika kya Aseri kitegeeza ndabye omukisa. Erinnya Aseri litegeeza ndabye omukisa. Yakobo agamba mu Aseri emmere ye eneebanga njimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Mu ssuula eya 47 eya lubereberye olunyiri olwabiri awo we wali ebigambo Yakobo bye yagamba nti mu Aseri emmere ye enaabanga njimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Ne Musa yawandiika nti Aseri aweebwe omukisa gw'abaana, asiimibwenga baganda be, era annyikenga ekigere kye mu mafuta. Ekyo kiri mu kitabo ky'amateeka essula ya 33 olunyiriri olwa 24. Amafuta kabonero ka Mwoyo Mutukuvu. Olw'ekyo mu ngeri endala nti annyike ekigere kye mu kuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu. Era oyo asiigiddwa ebigere by'amafuta n'Omwoyo Mutukuvu aliyita mu bifo ebizibu eby'obulamu ng'omutima gujjudde okutendereza n'okwebaza. Omunnyonnyozi agamba nti omuntu aluŋŋamiziddwa Omwoyo wa Katonda Omutukuvu
aliyita mu bifo ebizibu eby'okuyitamu, alituuka ku buwanguzi ng'ajjudde essanyu mu mutima gwe n'okutendereza. Era agamba nti eri oyo afuula Omwoyo Omutukuvu omuluŋŋamya we, Katonda amukakasa nti era ng'ennaku zo amaanyi go bwe ganaabanga bwe gatyo. Mu kitabo ky'Amateeka essula ya 33:25 Katonda akakasa nti abantu abaluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu, abasazeewo okuganya Omwoyo wa Katonda okutambula nabo, abo be bagenda okulaba omukisa era ennaku zaabwe ge maanyi gaabwe. Katonda atwagala newankubadde nga tukola ebitaweesa linnya ly'ekitiibwa, naye asigala atwagala. Kyavudde agamba era nange nga nkuzigirira amagezi enkya ya leero, okkirize Omwoyo wa Katonda omuganye akuluŋŋamye otambule nga ye bw'ayagala, olyoke oweebwe amaanyi n'omukisa mu nnaku ez'obulamu bwo bw'osigaza mu nsi. Ekika kya Nafutaali oba erinnya Nafutaali litegeeza megganye n'empangula. Megganye n'empangula. Nafutaali ayogerwako nti ayogera ebigambo ebirungi mu lubereberye essula ya 4:9 olw'Olwabiri nti y'oyo ayogera ebigambo ebirungi nga talina migugu na buvunaanyizibwa bw'abakulu be. Nafutaali yadda mu kuwandiika. Ebigambo bye ebirungi byali bizzaamu nnyo amaanyi era nga bya mukisa eri Isirayiri, era ng'akiikirira abo abakwata amaanyi g'ekkalaamu mu mulimu gw'okununula emyoyo okuva mu kuzikirizibwa. Nafutaali ayogerwako ng'omuwandiisi sinzigu, omuwandiisi ow'erinnya, eyawandiikanga ebigambo ebyazzangamu amaanyi, eyawandiikanga ebigambo ebyaleetanga essuubi mu bulamu bw'abaana b'abantu. Ono omuwandiisi omunnyonnyoza yagamba nti oyo akiikirira abawandiisi nga muwandiisa ebitabo, nga muwandiisa ebigambo ebisitudde emitima gy'abaana b'abantu ne bibaleeta eri obulokozi. Tulina abawandiisa ebitabo, abasajja n'abakazi abamaliridde okutwala omulimu gw'enjiri guno n'ogutuusa eri amawanga okuyita mu bitabo. Mukoze bulungi nnyo kubanga ne jjajjammwe ayitibwa Nafutaali yakola omulimu ogw'ettendo ng'abuulira okuyita mu bitabo, ng'azzaamu abantu essuubi okuyita mu bitabo. Mukadde wange Omusumba Kasumba owa Restack Foundation Publications, sebo weebala obuweereza obwo. Abantu abalinga ye bawandiise ebitabo ebikyusiza obulamu bw'abaana b'abantu. Manase kitegeeza Katonda anneerabizza. Jjukira omutwe gwaffe gwagambye omukisa, okuwangula n'okwerabira. Aseri y'oyo aweereddwa omukisa. Nafutaali omumegganyi era omuwanguzi. Kati Manase kitegeeza Katonda anneerabizza. Mu ntandikwa Manase yalemererwa okufuna ekitundu Mukama kye yabawa. Bw'osoma mu Yoswa essula 17:12 ekitundu ky'ekika kya Manase mu kifo ky'okubeera mu nsi ensuubize baasalawo okubeera ebweru waayo. Goberera emboozi eyo gyagisanga mu kitabo kya Kubala essula ya 32:3. Manase bwe yavunaanibwa mu bukyamu nti yali asinza ebifaananyi, yagumiikiriza baganda be era teyeesasuza. Bali bamutemako omugambo n'agumiikiriza kubanga ye amazima yali agamanyi, teyabaddiza. Mu ssula ya 22 eya Yoswa okuva ku lw'ekkumi okutuuka ku lunyiriri olwa 34 emboozi eyo weeri. Ku nkomerero newankubadde nga Manase yali wala nnyo ne Yerusaalemi ne yeekaalu, baakulemberamu okukkiriza okudda obujja okw'abakabaka abalungi aba Yuda. Ekika kya Manase kyali kika nga kikulembeddemu abantu ba Katonda okubakomyawo eri kusinza Katonda ow'amazima.
ensi eyinza okukwerabira naye Katonda tayinza kukwerabira. Katonda bw'omwesiga osobola n'okwerabira byonna. Manase newankubadde baganda be nabo baatuuka ne bamufuukira, yasigala ye atambula nga Katonda bw'ayagala era mwattu ne Katonda n'amwerabiza byonna. Ekika kya Manase bw'osoma mu by'omumirembe ekyokubiri essula 15 y'olw'omwenda n'osoma n'essula ya 3 okuva ku lusooka n'osoma n'olw'18 bakulaga nti newankubadde nga Manase yali wala nnyo ne Yerusaalemi awamu ne yeekaalu ya Katonda, abantu baakulemberamu okukkiriza okudda obujja okw'abakabaka abalungi aba Yuda. Emirundi mingi tufunye enkwagulo eziva mu bannaffe, naye nga ffe tulinaffe tugamba nti kyononkola kyenaakukola. Bw'oba onumbaganye n'ojja n'akambe nze nja kujja na Jambiya. Njagala tutwala ekyokulabirako kya Manase. Teyali musajja wa nsasagge, kubanga n'abaamukola obubi yabeerabira n'atabawa na kiseera kuwangula birowoozo bye. Ekkanisa eno erimu abantu bangi abalina engeri ez'enjawulo. Nga Pawulo bw'awandiika mu kitabo ky'Abaluumi essula 12:5 agamba, bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo. Pawulo agezaako okutusiigira ekifaananyi nti newankubadde nga tuli bangi mu kkanisa, naye ffenna tuli omu mu Yesu Kristo. Kyava agamba buli kimu ku bitone ebiweebwa kabibeere obugagga, okuwandiika oba okugumiikiriza n'obwesigwa, byonna bikolagana okukola amaanyi amayitirivu ag'obulungi mu nsi, ng'ekkanisa essira eriteeka ku bubaka bwayo obw'okunoonya n'okulokola abaabula. Tuweereddwa omukisa nga ffenna tulina ebitone n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo Mukama bw'atuwadde. Nze nsobola okwogera mu bantu naye gwe tosobola kwogera mu bantu. Naye ate mu butasobola bwo okwogera mu bantu osobola okwaniriza abantu. Waliwo asobola okuyimba naye nga ate gwe tosobola kuyimba, naye mu butayimba bwo ng'ebikolwa ebyekisa by'okola bireeta bangi eri Kristo. Pawulo kyagezaako tusiigira nti ekkanisa eno tulimu bangi naye nga twaweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, nga bwe tubugatta tusobola okukola n'amaanyi ekkanisa ya Katonda neeyitawo mu mirembe gyonna neereeta bangi eri obulokozi. Olw'ekyo tetukyetaaga kubeera nga twesosola, tetwetaaga kutunuulira wano nti abano be balina okukola kino anti kino kyabano. No. Ntera okuwulira baganda baffe abamu bali mu kkanisa naye nti olw'okuba ekitongole ky'abavubuka kye kyakulembeddemu olukiiko oba kye kyakulembeddemu enteekateeka za camp meeting, abasajja abakulu n'abakaddiye n'abantu abalala abafumbo ne batuula ebbali nti munnange abavubuka be bakulembeddemu, byammwe by'abavubuka nze olaba ndi muvubuka. Ekyo si kya Bukristaayo. Tekikuwali si kya bwenkanya okutuula n'osalako nti olw'okuba abakyala be bakulembeddemu Sabbath school, oba nti abakyala be bakulembeddemu sabbiiti y'abakyala, oba be bakulembeddemu okugenda okubuulira enjiri. Nedda. Kubanga tuli ba mubiri gumu, tulina obusobozi obw'enjawulo, naye ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi okugattagatta amaanyi okuleeta bangi eri Kristo abaabula. Abakyala bwe bakulemberamu ne basitula bendera ne bakulemberamu olutabaalo, mbadde ekkanisa yonna tuteekeddwa okwetabamu. Omulimu gw'enjiri si gwa bakyala bokka, si gwa abavubuka bokka, naye gwa kkanisa yonna. Tuteekeddwa okwetabamu newankubadde nga waliwo abawomyemu omutwe. Olw'ekyo Pawulo kyagezaako okutujjukiza nti tuli baaluganda, yadde tuli ba bika bya njawulo, yadde tulina ebitone eby'enjawulo, yadde tulina ebikulu eby'enjawulo, naye mu Kristo tuli kimu era tuteekeddwa okugatta amaanyi n'ebitone eby'enjawulo n'obugagga obw'enjawulo n'engeri ez'enjawulo olw'okuleeta bangi eri obulokozi. Njagala okutegeeza muganda wange naawe mwannyinaze andaba ku lutimbe luno olwa 3BN nti Katonda akuleseewo lwa kigendererwa
n'ekigendererwa ekimu ku byo kwe kutegeeza abalala amawulire ag'obulokozi abo abatannagamanya, gwe ge wategeera ogategeeza abalala. Ate obanga gwe tonnagategeera y'ensonga lwaki puroguraamu eno ey'ensula ey'enkya kweri ku TV kuno, kubanga buli lukya eyogera naawe ogategeere, kubanga obudde bwo si bwe bungi nga gwe bw'olowooza. Omulaba akola butaweera ensangi zino akutuge nga tonnategeera mazima g'ekigambo kya Katonda. Naye Katonda naye akola butaweera buli lunaku n'akwongerayo omukisa, n'olwaleero ogufunye. Kirowoozeeko okutambula nga Katonda bw'ayagala. Okuyita mu wiiki mu lunaku luno olwaleero twagala olowooze ku bigambo bino. Lowooza ku bigambo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli. Mu Luka essuula ey'okubiri olunyiriri 36 njagadde tulowooze ku bigambo ebyo. Luka essuula 2 olunyiriri 36 agamba bw'ati. Luka 2:36 agamba nti awo waaliwo Ana nabbi omukazi omuwala wa Fanweri ow'omu kika kya Aseri, yali yakamala emyaka mingi, yabeera ne bba emyaka 7 okuva mu buto bwe. Ana ayogerwako yali ava mu kika kya Aseri, yali yakamala emyaka mingi. Twalabye Aseri nga y'omu ku bantu abaweebwa omukisa, obuwangaazi nagwo mukisa. Mu Bakolinso ebbaluwa ey'okubiri essuula ey'e12 olunyiriri 9 n'olw'10 agamba bw'ati. 9 ne 10 agamba bw'ati. Agamba n'agamba nti ekisa kyange kikumala, kubanga kubanga maanyi gange gaatuukirira mu bunafu, kyennavanga neenyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze. Kyenva nsanyukira ebyobunafu, okugirirwa nga ekyejo, okwetaaganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga Kristo, kubanga bwemba omunafu lwemba ow'amaanyi mu Kristo. Pawulo ayogera ebigambo ebyo. Ssebo si ggwe, nnyabo si ggwe, toli w'amaanyi nga bw'olowooza, toli wa kitalo nga bw'olowooza, naye oli ekyo kubanga waliwo ow'amaanyi afugira mu ggwe. Njagala otegeere nga Katonda yakutuusizza ku ebyo by'otuuseeko. Njagala otegeere nti si ggwe naye Katonda ow'amaanyi yafugira mu ggwe. Olw'ekyo ng'okyali mulamu, situka weegatte n'abooluganda tukole omulimu gwa Mukama waffe. Kirowoozeeko. Njagala kusembayo ne Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri 17. Bakolosaayi 3:17 agamba bw'ati. Agamba nti era buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa, mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe. Kyonna kye munaakolanga, oba kuzimba kkanisa, oba kuwanirira mulimu gw'enjiri, oba kukola ki, byonna mubikolenga nga mwebaza Katonda ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo, so si mmwe. Ekituleetedde okulabika ng'abantu abatalabye mukisa, kubanga twerowoozaako buli kimu ffe, nze, nedda. Tulabye bulabi mukisa, Katonda okutwazikako akakisa akatono tukole naye mu mulimu gwe. Naye omuntu bw'ovaayo n'ogamba nti nze bwe sigenda ku kyaki balabye, anti nze chorister, bwe siyimbisa ani asobola okuyimba, ekyo kibi nnyo, tekiddangamu kufuluma mu kamwako.
tekiddangamu kubeera mu birowoozo byo musajja gwe mukazi gwe okulowooza nti gwe wa kitalo okusinga abalala bonna. Si bwe kityo bwe kiri. Njagala okitwale nga kya mukisa okubeera ekitundu mu famire ya Kristo. Njagala okitwale nga kya mukisa okubeera ekitundu mu mulimu guno gw'enjiri. Katonda atuwadde omukisa. Oyo yajja okutuwanguza. Oyo yajja okutwerabiza byonna. Ekyamazima bwe tuteerabira byamalala n'ebirala bye tuyiseemu ebyaffe eby'obuntu tuyinza obutawangula nsi eno. Nsaba Mukama akusobozese, Mukama akuwa omukisa okuyita mu lunaku lwa leero. Lowooza ku bigambo ebyo togenda kwejjusa. Katwewombeeko olw'okwebaza. Tukweyanza Katonda kubanga otuwadde omukisa n'enkya ya leero ne bukya nga tuli balamu. Tukweyanziza ebigambo by'oyogedde gye tuli. Tuyigirize bulijjo okutambula nga tetuli baamalala, nga tetwegulumiza, nga tetwerowoozaako, naye bulijjo na bulijjo tugulumizenga obulungi bwo. Ekitiibwa kyo n'omukisa gwo gulabikirenga ku ffe. Omuzaana wo oyo n'omuddu wo budde bukedde bagenda okusaasaana mirimu gyabwe. Kkiriza Mukama okubawa omukisa nga bagenda okukola. Teeka omukisa mirimu gyabwe, oteeka omukisa mu bisibo byabwe ne mu nnimiro zaabwe, mu baana baabwe abawala n'abalenzi, oteeka omukisa mu buli kyonna kye banaakwatako n'omukono gwabwe olunaku olwaleero. Ekisa kyo n'okwagala kwe bye biba birabikira mu bo, n'ekisinga obukulu Katonda kwe kuteekerateekera wamu emyoyo gyaffe, tulyoke tusaanire okulabika mu maaso go nga tusaanidde olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Omukisa gwe wasuubiza abakutya kagubeere naffe okuyita mu lunaku olwaleero, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.